yasoma oba yakuuka mu bya bulimi naye akola ebitala bingi nnyo ku lw'obwakabaka bwa Katonda. Kamaffe yeebazibwe. Yangu ontaase olwenjala okuyisaawo olwaleero tukubireko Oluganda mu ngalo, Oluganda nsubuga. Amiina. Hallelujah. Hallelujah. Let me request you welcome your neighbor one more time on the left, on the right hand side. Give them a testimony. You didn't come give a testimony, give them a testimony. What one thing has God done for you this week? Huh? Let's give those testimonies quickly. I like Lydia giving a testimony to Uncle Joseph. It's beautiful. Amen. Praise the Lord. You know, there is power in testimonies. God is always at work in our church. And I keep on saying that we have got testimonies that we don't have time to give. Because God has been a good God. And He will continue being a good God. Because that is who He is. Praise the Lord Jesus. I wanted to welcome our holiday makers. You have been in school, day school, or boarding school, you are back in church. Please wave to us. Oh yes, we have got one. Others are coming. You are welcome, our holiday makers, also in our home. The house now is full in my house. The other time it was all very, very quiet. But now it's all alive. Isn't God so good keeping our children in school? And they come back alive and well. We give God glory, has kept our children. Amen. Now, this is the second last Sunday of this month. And the next Sunday will be our anniversary celebration. We made 10 years in July, but we pushed the event to the last Sunday of this month. We wanted our holiday makers to be here. So we are looking forward for next Sunday. Now listen and listen real good. A lot of things are going on to prepare for next Sunday. We'll have one service at 9:30 to 12 o'clock. We'll have lunch 12 to 1 to 2 p.m. And then we'll have celebrations the rest of the afternoon. I'll give you more details on that. Now, it means we need to prepare as well. So this Friday, we're supposed to have a worship overnight right here. But also we know that it's the last Saturday of the month, which government made to clean our communities. So we want to clean our church. So if you're coming for overnight, we want to plan this way. Don't go back home. Actually, if you are coming, come with your hoe, with your slashes and everything, pangas to clear. So that after the overnight, we may end around 4 a.m. to sleep for about 2 hours, and then we begin working. There's so much to be done around us. Clean our church, inside out, upstairs as well to be used, all around outside there, the roads. We want to clean our church. If you fail to come for the overnight, then you can join us after 10 when cars can move. Please bring a slasher, bring hose. We want to clean our church. Burn rubbish and many things. How many of us are saying I will be there, Pastor? Okay, the hands are very few. But I pray God will give you the grace to do that. So let's plan it that way. Now, many things are going to be happening. My wife will mention a number of things as well. I will not preempt what she's going to say. Praise the Lord Jesus. Something I've skipped my mind. I've forgotten something.
kwogera. Who can remind me? Ani asobola I want to be okukinzijukira? like the king who told the people, tell me the dream that I dreamt. Kabaka yagamba And the meaning. bamwetoolodde n'abagamba mumbulire ekirooto n'amakulu. Nsumba alina If not, kyeyagala. I'll crucify you on the cross. Bwe mutaŋŋamba nja kusaddaaka okusaba kwammwe. Okay, I think I'll remember along the way. Kale nja kijjukira nga tutambula. Now, Friday, we are doing worship right here. Olwokutaano twali tukola okusinza. And then as we are finishing, bwe twamaliriza we got a sad news of our sister Sarah Chirumira who lost her father. ne tufuna amawulire amabi aga mwannyinaffe Sister Sarah Kirumira okufiirwa taata we. So they're on their way to Hoima for burial tomorrow. Kati bagenze Hoima nga beetegekera okuziika okwenkya. As a church, ng'ekkanisa we have a responsibility tulina to obuvunaanyizibwa stand with one another. okuyimirira na buli We're ssekinnoomu. organizing a 14-seater car Tutegese entambula y'abantu 14 to go to Hoima for burial tomorrow morning. okugenda Hoima enkya ku makya okuziika. 6 a.m. we should be here. 12 ku makya otekwa kubanga So oli to wano. move early and come back early. Tutambule mu budde tukome nga bukyali. Hoima is about 3 hours, 3.5 hours, 4 hours drive. Ogende Hoima ssaawa 3 ssaawa 4 olugendo olwo. So if we moved earlier to help us, Kati bwe tutambula nga bukyali kituyamba ffenna. it would be only like 50,000 shillings. Kijja kwetaagisaayo emitwalo 5 You're going is 25 and coming back 25,000. okugenda 2.5 n'okudda 2.5. Please make sure you sign today by 4 p.m. We need to know the numbers. Kakasa nti olwaleero essaawa nga tezinnawera 10 weewandiisiza kubanga tuteekwa okumanya abantu. After the day has ended, please don't call any person about your coming. Olunaku nga luyise tetugenda kukkiriza muntu yenna oba. So if you want to do the payments, please see Miriam who will help us Bw'oba oyagala ogenda okuzika weewandiise ne Miriam wali at the information table. information table emabega awo. Praise the Lord Jesus. Erinnya lya Mukama So let's stand lyebazibwe. with the Chirumiras. That's who we are as a church. We care for one another. Kati mire ne bakirumira ekkanisa bwetyo bwe tukola tufaayo eri buli muntu. Praise the Lord Jesus. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Today, as the last Sunday before we do the celebration, Olunaku lwaleero nga lusembayo olw'okujaguza we have dedicated it to thanksgiving to God. tuwaddeyo okwebaza kwaffe eri Katonda. The many things God has done Ebintu bingi Katonda by'akoze in our lives, mu bulamu bwaffe, in our mu families, family zaffe, but also in our church. naye ate era ne mu kkanisa. What more can we say or do except to give thanks to the Lord Jesus? Ki kye tusobola okwogera oba okukola okuggyako okwebaza Katonda? It is only the sacrifice of thanksgiving. Kuwaayo ku ssaddaaka kwa And I kwebaza. want to encourage us as members of GFM Church. Njagala bazzaamu amaanyi bamemba May we be b'ekkanisa. a people who give thanks to the Lord at all times. Tuteekwa okubeera abantu abeebaza Katonda entakeera obutakoowa. We need to give thanks to God. Tuteekwa okwebaza And Katonda also give thanks to people around us. n'okwebaza abantu Our abatwetoolodde, family members, bammemba ba family, our relatives, b'eŋŋanda, our bosses, bakama baffe, our community where we live. mu bitundu gye May we tuwangaalira. have that thanksgiving attitude at all times. Tuteekwa kubeera n'embeera ezo ez'okwebaza Katonda ennaku zonna n'abantu abatwetoolodde. Olwo Luganda olugamba nti etasiima There's a Luganda saying, entasiima ebula ebula agiwa. bw'oba tosiima teyagenda kufaako. If you are not thankful, no one will give May we you. be grateful Bw'oba to tosiima our husbands, to our wives, to our children and everyone else. eri mwami we, eri mukyala we, eri abaana And so baffe. today we want to focus on giving thanks to God Kati olwaleero twagala kuteeka essira ku kwebaza Katonda. who birthed this church, Oyo eyazaala ekkanisa eno from where it came from okuva gye yava and what it is now. n'olwaleero kyefuuse. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. Now, last Sunday we are worshiping God and giving Him thanks. Sande wedde twali mu kusinza n'okwebaza Katonda. And something supernatural happened that one of our sons in the church shared. Ekintu ekimu kyabaawo omutabani waffe omu mu kkanisa kye yagabana naffe. Which I want to share now as well. Kye njagala nange ogabana nammwe As a olwaleero. form of thanksgiving to God. Nga enkola ey'okwebaza Katonda. Now, one of the sons in church, Omu Timothy, ku mutabani waffe mu kkanisa muno, in the process of our worshiping God on Sunday, wakati ng'okusinza kugenda maaso ku us were Sande, here in the second service. bameka nga waliwo saavisi ey'okubiri Sande ewedde. Sande Or ey'okubiri. many of us were in the first service. Abala twali mu Sande We yasooka. had a divine encounter and a second service. Twalina ensisinkano y'obwakatonda mu kusinza Not okwokubiri. because we don't like you who were in the first service. Si lwakuba nti tetubaagala mu abaali mu kusaavisi God okumakya. chose it that way. Naye Katonda yakirondawo We had no nekitabo control over anything. Katonda bw'atyo bw'akola. We didn't have any control whatsoever. Twali tetusobola kukifuga. And the worship
worship was amazing. Kati okusinza kwali kwewuunyisa. Kwaya eno yandibadde amafuta ge gamu ne mu kusinza okw'okumakya. Kale tetumanyi kyekyaba mu saavisi ey'okubiri. Naye nga tusinza Katonda. Kambabuulire mu abataaliwo ki kyennyini kyabaawo. Twasinza Katonda mu saavisi yonna. The sermon was just a conclusion of what had happened already. Obubaka bwali buwumbawumba ki ekigenze maaso. So in the middle of the worship, kati masakati g'okusinza, Timothy, one of our sons in church, Timothy omu ku batabani baffe mu kkanisa, God opened up his spirit. Katonda yaggulawo omwoyo we. To see what was happening in the realm of the spirit. N'asobola okulaba ki ekiri mu nsi y'omwoyo akadde ako. We've been talking about spiritual warfare and the reality of the spiritual world. Tubadde twogera ku lutalo olw'omwoyo n'amazima ag'ensi ey'omwoyo mu buliwo. So this young Timothy, kati omuvubuka ono Timothy, God opened up his heart, his mind, his soul. Katonda yaggulawo omutima gwe, emmeeme n'omutima gwe. And this is what he says, and I quote what he said. Kino kye yalaba era n'akyogera, kino kye njogera kye yalaba. He said, Pastor, naga Musumba, I had beautiful angels' voices. Mpulidde amawulire amaloboozi g'abamaleka amalungi ennyo up in our church. Waggulu mu kanisa yaffe. They were joining us to worship God. Nga gatwegasseeko okusinza. And he says, I was overwhelmed by the presence of God. N'agamba nvugiddwa omwoyo wa Katonda okusukkuluma ku kya bulijjo. Because of the angels ku lw'abamalayika who were singing baali bayimba alongside us. Nga bayimba wamu naffe. Let's give God praise for that. Katukubire Katonda engalo bw'oba okitegedde. Come on, we can do better. Tusobola okukola okusingako awo. That was God. Oyali Katonda. That was God. Oyali Katonda. The angelic experiences. Obuweereza bw'abamalayika. When we worship God, bwe tusinza Katonda, can only be a supernatural miracle. Wasobola okubeera ebyamagero ebitali bya bulijjo. It can only be God. Asobola kuba Katonda. For us to worship God, okusobola okumusinza. And the angels joining us in worship. Ate mu kusinza kwaffe bamalayika ne batwegatteko mu kuteekateeka. But also it's a sign naye ate era kabonero that God is in our church and nti is with Katonda us. ali mu kanisa yaffe ate ali wamu naffe. Amina. God is with us. Katonda ali wamu naffe. We may not have this or the other. Tuyinza okuba tetulina kino oba kiri. But we have the presence of God. Naye tulina okubeerawo kwa There is Katonda. nothing more important tewali kya muwendo than kisinga the presence of God. okusinga okubeerawo kwa So if Katonda. these angels joined us and we were able to have a clue that they're with us, kati bano bamalayika batwegattako mu kusina ne batwegattako. we give thanks. Twebaza Katonda. We give God praise. Tuwa Katonda okutendereza. Because he deserves it all. Kubanga agwanira kyonna. Our Savior. Ono ye mulokozi Our waffe. Redeemer. Omununuzi waffe. Our lover. Ono mwagazi waffe. Come on, let's give God praise. Katubbe engalo ez'amaanyi zivuge mu linnya lya Mukama. Kubbe engalo. Kubira ddala engalo ez'amaanyi zivuge mu linnya lya Mukama. Kubira ddala engalo zivuge mu linnya lya Yesu. Kubbe engalo. And so I want to continue today. Era njagala kweyongera olunaku lwa leero. To give thanks to the Lord. Okwongera okwebaza Who Katonda. has loved us. Oyo atuwagadde. Who has cared for our church. Oyo atufuddeko ng'ekkanisa. Some churches begin and they never last for 10 days. Ebiseera ebimu some churches don't last 10 days. Ekkanisa ezimu teziwangala kweza myaka 10. 10 days. Ennaku 10. 10 months. Emyezi 10. But here we are 10 years. Naye ffe tuli wano olwaleero emyaka 10. Ate tugenda mu maaso. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. Psalms 100. Zabbuli essula ya 10. A beautiful psalm. Zabbuli empitirivu obulungi. Read for us Psalms 100. Zabbuli essula ya 10. Muleetere Mukama eddoboozi ery'essanyu mu ensi zonna. Mumuweereze Mukama n'essanyu. Mujje mu maaso ge n'okuyimba. Mumanye nga Mukama ye Katonda. Hallelujah. Oyo ye yatutonda, naffe tuli babe. Tuli bantu be era endiga ez'omu ddundiro lye. Muyingire mu miryango gye n'okwebaza, ne mu mpya ze n'okutendereza. Mumwebaze mukuze erinnya lye. Kubanga Mukama mulungi, okusaasira kwe kubeerera, n'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna. Psalms 100 is a psalms of thanksgiving to God. Zabbuli essula y'ekikumi, Zabbuli ya kwebaza.
written by King David, yawandiikibwa kabaka Dawudi, as it was being used to worship God in the temple of Israel. nga bwe yakozesebwanga mu kusinza Katonda mu yeekaalu mu Isirayiri. And this worship and thanksgiving era okwebaza Katonda kuno n'okusinza was when the nation of Israel eggwanga lya Isirayiri and other nations n'amawanga amalala joyfully came to praise God, bwe gajjanga n'essanyu nga bazze kutendereza God the Katonda, creator, the shepherd and the sustainer. Katonda omutonzi omusumba ate era And the ababeezaawo. message is clear. Era ayogera bulungi. The message is clear that God is merciful. Obubaka butegereka nti Katonda And wa God is kusaasira loving. era Katonda wa kwagala And God is the truth. era Katonda wa mazima And God cares for all generations. era Katonda afaayo eri emirembe As gyonna. God cared for Abraham, Katonda nga bwe yafaayo eri He also Ibulayimu cares for you and cares for me. era afaayo gy'oli era He afaayo gives nange. us life and breath. Atuwa obulamu n'omukka And gwe tussa strength. era n'amaanyi. So you being alive Kati gwe okubeera omulamu is a miracle. kyamagero kyennyini. Yesterday was an incredible day. Eggulo olunaku lwabadde lusufu. I told you about a course I was doing for 1 year Nabagamba koosi gye mbadde nkola okumala omwaka in leadership and governance. ey'obukulembeze n'ey'okuluŋŋamya I ebintu. thank God yesterday I was graduated yesterday. Neebaza Katonda nti eggulo natikkiddwa With my wife, we are together with engalo her. zivuge nga za musumba. So it was a good time to the Kabadde Lord. kaseera kalungi ne And we are Mukama giving thanks to God nga twebaza for Katonda the graduation. olw'okutikkirwa okwo. Then after that, Oluvannyuma lw'ekyo from the celebration, okuva mu bijaguzo you know, we went omanye twagenze for another burial. ne tugenda ate mu kuziika. Now we had also to give thanks to the Lord. Ate era twali tulina okwebaza Katonda Because for us we are alive, kubanga ffe tuli the balamu other one was dead. ate oli yabadde A afudde. young man Omuvubuka at omuto only 33 years ku of age myaka 33 didn't gyokka wake up. teyazuukuse, He died in his sleep. yafudde nga yeebase, yafiidde mu tulo. And that was it. Bwe kityo bwe kyabadde. Shouldn't we thank God that we are alive? Tetwebaza Katonda kubanga tuli Come balamu. on. You know that you use the same roads where people get accidents every day, but you come off alive? Okimanyi nti okozesa oluguudo lwe lumu abantu webafunira obubenje naye gwe tofunanga kabenje We oyitawo go to ng'oli the same mulamu. hospitals where people die, and for us we go and we come back alive. Ogenda mu malwaliro abantu gye bafiira naye g'ovaayo ng'oli We mulamu. have reason to thank our Tulina God. ensonga okwebaza We have Katonda. reason to praise our Tulina God ensonga okutendereza and Katonda honor Him. n'okumusaamu So ekitiibwa. Psalms 100 Kati Zabbuli was a ekikumi joyful song to the Lord. luyimba lwa kwebaza David Katonda. giving thanks to God Dawudi awa oluyimba olw'okwebaza for all Katonda the miracles. olw'ebyamagero The byonna, way God preserved David engeri Katonda Dawudi gye yamukuuma from Saul wanted to kill him. okuva ku Sawulo ng'amunoonya okumutta, Kill is destined to become the king of Israel. ng'ayagava okuva kumutta ate n'afuuka kabaka wa Isirayiri. You are a testimony of God. Naawe oli mujulizi You w'obujulizi have bwa been bakabaka, preserved for the purpose of God. okuumiddwa olw'ebiruubirirwa bya For David Katonda. was preserved to become the king of Israel. Dawudi yakuumibwa olw'okufuuka kabaka. God has preserved it for a particular purpose. Katonda naawe akukuumye olw'ebigendererwa ebimu. Oteekwa kukyebaliza You need to know Katonda, that purpose. oteekwa okukitegeera And you ekyo, give thanks to God with the understanding. ne weebaza Katonda n'okutegeera. Praise the Lord. Mukama For me, yeebazibwe. I thank God I'm alive because I'm a pastor. Nze neebaza Katonda kubanga ndi mulamu ate ndi I'm a musumba. shepherd of God's people. Ndi musumba w'abantu It's ba my Katonda. purpose. Kye kirubirwa I kyange. should have been dead by now, Nandibadde nafa ddoba leero, but I'm alive. naye leero ndi I mulamu. remember the early part of my life. Nzijukira mu biseera byange ebyasooka I eby'obulamu finished university. nga naakamala university. Now I'm working Pep Scholar. Kati nali nkola mu Pep School. In that place, Mu kifo ekyo I survived 3 bad accidents. nawona obubenje bwa mirundi esatu obubi ennyo. 3. Busatu. If God didn't want me, Singa Katonda yali teyanjagala, I would be in the ground by now. kati singa banziika But dda. because I think I had a purpose Naye for kubanga God, Katonda alina ekiruubirirwa ku bulamu bwange, I'm alive now leero ndi mulamu by the grace of God. olw'ekisa kya Katonda. You too are alive because of a purpose. Naawe oli mulamu lwa kiruubirirwa So Katonda may we give kyakulinako. thanks to the Lord. Ekyo teekwa okyebaliza So as we Katonda. celebrate 10 years as church, Nga tujaguza emyaka 10 it's egy'ekkanisa, not just anything else. si kintu kirala kyonna, It is a testimony of Naye- God's faithfulness. naye bujulizi obw'okukakasa obw'essiga bwa And Katonda. God has sustained our church Era Katonda abeezezzaawo from ekkanisa the eno very beginning to the way we are today okuva ku now. ntandikwa gye twatandika We okutuusa have seen the olwaleero. grace of God. Tulabye ekisa kya We have seen Katonda, the mercies of God. tulabye okusaasira kwa We have seen Katonda, the favor of God. tulabye okuganja kwa The Katonda. battles have been many. Entalo zibadde But nnyingi, our God has prevailed with us. naye Katonda And so we zituwanguzisizza. are grateful to our Kati God. n'olwekyo twebaza Katonda.
Allow me to say this. Kiriza njogere kino. The journey of GFM Church olugendo lwa GFM can Church be summarized in 4 words. luyinza okufunzibwafunzibwa mu ngeri nnya. Psalms 100. Nga mu Zabbuli We have seen the grace of God, tulaba ekisa kya Katonda, the glory of God, ekitiibwa kya Katonda the tukirabye, gratitude of God, gratitude, obwesigwa bwa and the Katonda growth of God. n'okukula kwa Katonda. Somebody say amen. Wabe wagamba nti amiina. Now, growth means many things. Okukula kitegeeza bingi. We may not be having many big crowds yet, Tuyinza okuba nga abantu bangi tetulina wano but we bibiina, have grown. naye tukuze. Hallelujah. Amiina. Yes, we have grown, Kituufu and we tukuze. are going to grow. Ate era tugenda kukula. And allow me, church, to tell you this. Era kanisa nga nyankubulire Those who kino. thank God, Abo abeebaza Katonda thank God even by faith. bamwebaza Katonda lwa kukkiriza. Not what we are seeing only now, Si lw'ebyo bye balaba but byokka, what we know God can do. naye tumanyi nti Katonda asobola okukola. Let me give you a testimony yesterday. Kambawo obujulizi eggulo. We came with my wife. We came from the graduation from Bugolobi area. Twavudde e Bugolobi ne mukyala we nga tuva ku And we graduation. want to drive to Namayumba. Namayumba is on Hoima Road. Nga njagala kuvuga kugenda ku Hoima Road na Mayumba. So when I was on the Northern Bypass, Nga ndi ku Northern instead of Bypass. turning to Hoima Road off the Northern Bypass, Mu kifo ky'okwata ekkubo eridda ku Hoima Road. we have good we're talking to my wife, so I lost the beat of my Kati mind. twabadde tunyumya obwongo Musumba ne buyitawo yayise Wife obuyisa. of mine has spoiled me. Obwongo bwe yadde abututte nga munyumiza So emboozi. I didn't think. Kati yalowoozezza. I drove all the way. Yavuze buzi n'eyongerayo. I assumed I was going to Mityana roundabout. Yabadde agenda tuuka e Busega ku roundabout adde Mityana. Then we remembered, we missed the turning. N'ajjukira. And that road, you know it, when you make a mistake, you go all the way. Oluguudo olwo There's no olumanyi turning point. bw'okola ensobi tewaliwo Come okyukira. on, you understand those things. Ekyo mukimanyi olina kweyongerayo. So, and now the problem was this. Kati ekizibu kyabadde kino. It was heavy jam. Jaamu yabadde muyitirivu. 3 lanes. Ennyiriri 3 ez'emmotoka. You know when you, like, God, we have missed it. Ng'ogamba Mukama We cannot turn anywhere. sisobola kukyukira wantu wonna. But we need to keep moving until we reach the next turning and Naye then come tulina back. okusigala nga tugenda tunoonye roundabout endala tuwete. I was frustrated, I must admit. Nabadde mu masekkati nga mpulira mpeddemu amaanyi. Then I remembered Kati ne nzijukira. it was good time to praise the Lord. Kaseera kabadde kakutendereza Katonda. So I began to praise the Ne Lord. ntandika okutendereza My Katonda. wife was working on her phone, I work, but I began to praise the Lord. Mukyala wange yadde ku ssimu ng'alina byakola, nze ne ntandika okutendereza And I Katonda. began to pray. Ne ntandika And I okusaba. began to thank Ne God. ntandika okwebaza I began Katonda. to tell God, Ntandika okugamba Mukama, much as we have missed the turning, jjukira oyise w'obadde olina okuwetera. Lord, you have a purpose. Nga Katonda alina ekiruubiri. So Lord, I thank you Kati ne neebaza for Katonda. that purpose. Kwera ekiruubirirwa ekyo. And I give you praise. Era And nkwebaza. Lord, teach me the lesson I need to learn in this situation. Ne ŋŋamba Mukama njigirize ekintu kyagala okunjigiriza mu mbeera eno. What the devil meant for evil began Setaani for our kyabadde good. apulaninze olw'obi kibeere kirungi. So we drove slowly and slowly Ne and tuvuga slowly. mpola mpola As mpola. if maybe like we're going to miss the burial. Nga tulinga abagenda okusiba okuzika tusanga amaze But we're like, ozika. God will just go anyway. Naye twatambula So we butambuzi. turned around, Ne tuweta, then moved round, ne tuweta, then Hoima Road, ne tuuka mu Hoima Road, up Namayumba. paka e Namayumba ne tuuka. Reaching there, Okutuukayo, guess what had happened? teebereza ki ekyabaddewo. The time we are in a jam place, Obudde bwe twabeeredde eri mu jaamu, they were battling with the heavy rain and hailstorm. eri nga babonaabona n'enkuba mpitirivu ebalemesezza okuziika. Actually, they were just now recovering from the rain. Nga baakava mu nkuba batereeza butereeza. Now they're beginning to settle. Olwo ne batandika okutereeza. Let's give God praise. Kale katwebaze Katonda. Some of you missed it. Abamu temukitegedde. The time that we were in the jam, we are praising God. Ffe obudde bwe twamaze mu jaamu nga tutendereza And the Katonda. place we wanted to go, people were battling with the jam, Kati ate rather with the rain and hailstorm. mu kifo gye twabadde tulina okugenda bali badde babonaabona na nkuba. So it was more profitable Kati kyabadde kitugasa to be in nnyo our car with my wife, nze okubeera ne mukyala wange mu mmotoka praising our nga God tendereza Katonda, and giving him thanks, nga tumuwa and okwebaza, arrive at the burial on time. nga ne tuukira mu kuziika mu budde bwennyini. How many times do we complain and grumble because of our situations? Mirundi emeka gye twemulugunyizza Yet God olw'embeera. actually is preserving us for something far better. Naye ate nga Katonda atukumya alina by'atutegekedde Where you are now in your ebisinga. life, those situations, Ng'oli mulamu mu mbeera eyo gy'olimu, don't grumble, teweemulugunya, don't complain. teweemulugunya. Give thanks to the Lord. Weba- The plan He has for you ahead of you. Weebaze Katonda kubanga alina He knows the kyakuteeketekedde. beginning
from the end. Yamanya entandikwa ku n'enkomerero. He knows how everything will end up. Amanya engeri gy'ogenda okumaliriza. We praise the Lord Jesus. Awo no tendereza Katonda. Olwo muwe ekitiibwa. Olwo muwe ekitiibwa omugulumize. Kubanga agwanira okwebazibwa. As a church, ng'ekkanisa we have seen the goodness of the Lord. Tulabye obulungi bwa Katonda. So I was telling you, kati mbadde mbagamba we are giving thanks to God. Nga twebaza Katonda. And the 10 years emyaka 10 remind us of God's goodness. Gitujukiza obulungi bwa Katonda. God's authority that we have seen. Obuyinza bwa Katonda bwe tulabye. God's covenant faithfulness. Tulabye obwesigwa bw'okkuuma endagaano ya Katonda gye tuli mu myaka gino 10. So we have reason katulina ensonga to give thanks to our God, okuwa Katonda okwebaza kwaffe, who is an amazing King, oyo kabaka yeewuunyisa and the Lord of glory. Era Katonda w'ekitiibwa. Praise the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Now I mentioned a few things earlier on. Kati bitono ewalo bye nayogeddeko mu ntandikwa. But church has got an offer for you. Naye kanisa erina ekyokuwaayo gye muli. We want to give you a family photo picture. Twagala bbawo ekifaananyi ekya family. At the church's cost. Ng'ekyo kanisa yekibawadde. And our cameraman is ready. Era ow'ekifaananyi yeetegese. After the service, saavisi ng'ewedde, you came with your son, kwata mutabani wo, you came with your daughter, wazze ne muwala wo, or your husband, oba ne mwami wo, or your wife, oba mukyala wo. Choose a good spot for you. Unoonya akafo akalungi koyagala. Brother God will do a nice picture for you. Brother Dan agenda kuba ekifaananyi kya bwereere. On your WhatsApp phone. Ekyo tujja kikuweereza ku WhatsApp yo. Yes. Engalo. It's for free. Kya bwereere. Hallelujah. Amina. Now, we've already mentioned about we're going to do a 72 beautiful color magazine. Tugenda kukola magazine ey'empapula 72 nga mpitirivu obulungi. And many of you need to appear in that magazine. Kati ate era bangi ku mmwe mwetaaga okulabikira. We are about to close down because the editors want all the information by tomorrow, by Tuesday. Era tunaatera okugimaliriza ku Mande oba Olwokubiri. So if you've got a testimony, bw'oba olina obujulizi ng'oyagala bulabikire mu magazine, GFM Church has blessed you. GFM Church engeri gy'ekuwaddemu omukisa. Please write it. Wandiika. Send it as soon as you can. Tuweereze mangu nnyo. Either on my email, WhatsApp, or Miriam or Tom or Pastor Joseph. Musumba oba Brother Tom oba Musumba Joseph. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Do it by tomorrow. Send it as quickly as you can. Ekyo kikole leero oba enkya mu bwangu nga bwe kisoboka. Pictures you are taking, we will show them that magazine as well. Ebifaananyi ebimu bye tukuba era mugenda biraba all of us are magazine. there because we are one family, right? Olwo nno ffenna tulabikira magazine eyo kubanga ffenna tuli family emu. Amen. Amiina. Now invite your friends. Invite your friends. Yaniriza mikwano Invite your family. Yaniriza family yo. Your community. Community gy'ova. There'll be enough food for us. Emmere ejja kubaawo etumala. We are going to good cook for us. Bakirimira bagenda kufumba emmere ennungi etumala. Big time. We're going to be in here. Akaseera kalungi tugenda kubeera wano. And we're praying the brother who is committing for the cow will also come quickly in the name of Jesus. Tusaba nti yagamba ente ajanguyeeko eyanguyeeko. The brother telling us about a cow but he's not made up his mind but he's talking about it. Waliwo yayogera ku nte naye ade tannasalawo bulungi tusaba ajanguye. Kati tukkiriza Katonda olw'ente. Embuzi. And we have enough of a pig. Tulina n'embizi. So it's going to be big. And our preacher will be Reverend Simon Peter Emyaka. Omubuulizi waffe agenda kubeera Reverend Peter Emyaka. He is the leader of the PAG. Akulembera PAG, that's where our church used to be under. That's where our church Watoto Church yali ng'etwalibwa obukulembeze obwo. This big organization about many churches. Kitongole kinene ekitwala amakanisa mangi. He's a very tall man. When he comes here, we'll be up the scene. You'll see him. Musajja bw'ajja wano akoma eri. But he loves the Lord Jesus. Naye ayina Mukama waffe Yesu. He'll be our speaker in the morning. Ajja kubeera mubuulizi waffe ku makya. So we'll have lunch. Tuyina ekyemisana. And after lunch, we're going to be celebration. Olwo nno oluvannyuma ebijaguzo okutendereza. Jangu n'engato z'okuzina. There'll be testimonies. Jangu n'obujulizi. There'll be video clips running. Yogera clips nga zitambula. Praise to our God because God has been a good God. Okutendereza kube kungi kuba Katonda abadde mulungi. And the person who will speak in the afternoon era n'omuntu ajja okwogera gye tuli akawungizi ye omuganda waffe Reverend Bernard Joshua Kirabira. Reverend Bernard Kirabira. He will be with us. Ajja kubeera wamu naffe. He has a church in Bwayise. Ayina kanisa Bwayise. He loves the Lord. Ayagala Mukama waffe. And he loves GFM Church. Ayagala GFM nnyo. When we are beginning GFM Church, GFM Church, when we are beginning our church, yali wamu naffe nga tutandika. He's the man who commissioned us. Ye musajja in prayer by faith. N'atusabira mu kukkiriza. And he loves the Lord Jesus. Ate ayagala Mukama waffe. So we're going to give thanks to God this coming Sunday. Sunday ejja tugenda kubeera n'okwebaza Katonda. Celebrating and giving thanks to the Lord. Nga tujaguza n'okwebaza Katonda. Now, something we're going to do this Sunday. Waliwo kye tugenda okukola Sunday. The coming Sunday. Sunday ja. Is
thanksgiving offering. Kwe kuwaayo okuwaayo kw'okwebaza. Want you as an individual and as a family nga gwe ssekinomu nga family to prepare a good offering okutegeka ekiweebwayo ekirungi in an envelope mu baasaayo to give thanks to the Lord. Okwebaza Katonda. Give thanks to God for what he has done for you. Weebaze Katonda ebyakoledde. The battles God has fought for you. Entalo Katonda z'akulwanidde. Thank God for your children. Weebaze Katonda lw'abaana bo. Your children are a miracle. Abaana bo byamagero. Bring an offering and say, Lord, I want to thank God for my children. Olingaga nti empaye lw'abaana bange. Thank God for your job. Weebaze Katonda lw'omulimu gwo. Thank God for your home. Weebaze Katonda lw'amaka wo. Thank God for the many things God has for healing you. Weebaze Katonda lw'okuwonya. Come on, prepare a big offering to the Lord. Baako ky'oteeka okuwaayo nga wa Katonda kunene. Thanksgiving offering ekyokuwaayo ekyo ky'okwebaza is a biblical principle. Nono ya Bayibuli. We find Leviticus 22 and verse 29. Tukisanga mu Baleevi 22:29. And the Bible says this. Bayibuli egamba bw'etyo. When you sacrifice a thanksgiving offering bw'onosaddaaka okuwaayo kw'okwebaza to the Lord, eri Katonda, give it in such a way that ng'okiwaddeyo mu ngeri it will be accepted on your behalf. Kinakkirizibwa gwe ku lulwo. Leviticus 22:29. Abaleevi 22:29. That means don't bring a lamb sacrifice. Toleeta saddaaka eriko obulemu. We learned about the lamb sacrifice of Cain. Remember Cain? Twayiga ku saddaaka eriko obulemu ya Cain. Saddaaka tozireeta ezo. Bring God those reminders and those smooth. Obusigaddewo obukunkumukwa. Give unto our God. Leka tuweeyo eri Katonda. That offering kukiwabayo ekyo will be prophetic. Kijja kuba kya bunnabbi. Speak for you. Era nga kikwogerera. That you are a man or a woman who appreciates God. Nti oli musajja oli mukazi asiima Katonda. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. The Apostle Paul emphasized this same offering promise. Omutume Pawulo ateeka essira ku kisuubizo kino. 2 Corinthians 9:11. Abakolinso 2:11 kino kyagamba. You will be enriched munaabeeranga onaagaggawazibwa in every way, mu buli sayidi zonna, so that you can be generous on every occasion. Olwo nno mubeerenga n'ebamala byonna. And through you want to read it? Okay. And through us, okuyita mu ffe, your generosity kisa kyammwe oba okusaasira kwammwe will result in a thanksgiving. kunaakuumibwanga mu kwebaza. Hallelujah. Amiina. This year I've got my two daughters are in candidate classes. Omwaka guno nina bawala bange babiri bali mu candidate classes. Senior 6 and senior 4. Nawa senior yokuna. So we're going to give an offering to God. Katugenda kuwaayo okwebaza eri Katonda. Advance, nga tutunulira eri maaso. Telling God, nga tugamba Katonda, we thank you. Tukwebaza. Our daughters bawala baffe are going to pass first grade. Bagenda kuyitira madala agasooka. Nothing less. Tewali kirala. May we learn to give thanks even in advance to God. Tuyiga okwebaza Katonda ebintu katebinabaawo. Olw'obufumbo obwo. For the house you're going to own. Olw'ennyumba gy'ogenda okufuna. For your business to prosper. Olwa bizinesi yo okulaakulana. For your good health. Olw'obulamu obulungi. To be alive and see the goodness. Olw'okubeera omulamu n'obulamu obulungi. So please prepare a good thanksgiving offering for next Sunday. Tegeka ekiweebwayo kyo ekirungi ekya Sunday ejja. And to our God. N'eri Katonda waffe. Praise the Lord Jesus. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Now let me say this as well. Kanjogere ne kino. There are many areas of giving thanks to God. Waliwo ebitundu bingi mweteeka okwebaliza Katonda. As a church, ng'ekkanisa at 10 years, emyaka 10 gino gye we want to tuyiseemu. give thanksgiving for sustaining grace. Twagala kuwaayo okwebaliza Katonda eri ekisa ekitubeezezaawo. Thanksgiving for sustaining grace. Okuwaayo okwebaza kwaffe eri ekisa ekitubeezezaawo. It has been grace. Kibadde kisa. Really grace. Amazima kisa kyennyini. And the grace of God. Ate kisa kya Katonda. So we're going to give thanks because of that. Tugenda kwebaza Katonda olw'ekyo. The grace of God. Ekisa kya Katonda. At 10 years. Eky'emyaka 10. That grace. Ekisa ekyo. Has preserved us. Ekyo kitukuumye. It has kept us together. Ekyo kitukuumidde wamu. There have been troubles, many of them, yes. Wabaddewo emitawaana kituufu mingi. But we are still moving anywhere. Naye tukyatambula mu byonna. Hallelujah. Amiina. And that is true of every believer's walk with Christ. Kati ekyo buli muntu mukkiriza kyateeka okutambula nakyo. The salvation journey is grace. Olugendo lw'obulokozi kisa. And it's the grace of God era kisa kya that Katonda has preserved our church. kye kikuumye ekkanisa yaffe. Number 2, ekyokubiri, thanksgiving for worship as our foundation. Okwebaza Katonda ng'okusinza ku musingi kwe tuyimiridde. Our church, ekkanisa yaffe, worship is
fundamental and critical. Okusinza nsonga nkulu nnyo. We call our choir tuyita kwaya fortress voices in praise. Fortress praises voices. Fortress voices in praise. Amalobozi g'okusinza mu kigo. Why? Lwaki? It is our foundation. Kubanga musingi gwaffe okusinza Katonda. Remember, worship prepares us for heaven. Jjukira okusinza kutwanjula eri eggulu. And are you aware that in heaven worship never ceases? Era mu ggulu eyo tewajja kulekera kusinza gye tugenda okubeera. Worship is continuous. Okusinza tekukoowa tekukoma. And prepare yourself to worship God continuously. Era weeteke okusinza Katonda obutakoowa. A joke is told of a pastor who said what I've just said. Waliwo omusumba who said what I've just said. Eyayogera kino kye njogedde. That in heaven nti mu ggulu there will be continuous and ending worship. Wagenda kubeerawo okusinza ko nga buli kaseera kugenda amaaso nga tekukoma. So he asked the congregation. Kati enaabuza ekibiina. How many of you would like to worship God without ceasing but continuous? Bameka abandyagadde okusinza nga basinza nga tebakoma. Everybody put up their hands. Buli muntu n'awanika omukono gwe. But one young man, naye omuvubuka omuto, he said, but I don't miss my lunch. N'aga nti ate kati tetuulye kyamisana bwe tunaasinza. So there will be worship continuous. Ye ngalaba okusinza tajja kulya. So may God help us. Kati Katonda atuyambe tusinze obutakoowa. So we thank God for the worship. Twebaza Katonda olw'okusinza. Number 3. Ekyokusatu. Thanksgiving for growth and transformation. Okwebaza Katonda olw'okukula n'okukyusibwa. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. We have seen the hand of God. Tulabye omukono gwa Katonda. We have been transformed. Tukyusiddwa. We have grown to see God. Tugenda kulaba Katonda. We have grown to do prayer. Tugenda kusaba. We have grown about spiritual warfare. Tugenzidde mu ntalo ez'omwoyo. We have grown in the word of God. Tugenze mu kigambo kya Katonda. And we are still growing. Ate era nga tukyakula. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. And the last point of thanksgiving n'oku kitundu kyaffe eky'okwebaza ekinasembayo kwe kwebaza Katonda olw'ekitundu ekitwetoolodde right in Komamboga and beyond. Komamboga n'okusukuluma. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. Yes, they haven't come to church the way they ought to. Kituufu tebanajja mu kanisa nga bateekeddwa kukola. But they are going to come. Somebody say amen. Bagenda kujja, gamba nti amiina. Somebody say amen. Gamba nti amiina. And I remember when we just began or come in this place. Era nzijukira bwe twali nga twakatandika okujja mu kifo kino. We are all English services. Ffenna twali ba Luzungu. And then the community told us, kati community ne batugamba, we want to be part of you. Ffenaffe twagala kuba kimu kumwe. Mutuwe service ey'Oluganda. So we obeyed. Naffe ne tugonda. When we obeyed, bwe twagonda, they disappeared. Ne babula ate bo. But they're going to come back. Naye bajja kujja. And they'll fill up all these places. Bajuze ekifo kino kyonna. In the first service. Mu service esooka. Which we call the hallelujah service. Nga tugita service hallelujah. The second service will be called the glory service. Service ey'okubiri nga tugita glory service. And our third service will be called the amen service. Service ey'okusatu nga tugita amen. And for me, I'm seeing all these services all full. That's what I'm saying. Kati nze service zino nziraba nga zonna zijjudde. That's what I'm saying. Ekyo kye ndaba. That's what I'm seeing. Ekyo nze kye ndaba. Where people will be booking spaces. Book for me place because I'm late. Abantu ng'ebifo bakwata bikwata kubanga bajja kuba batuuka late ng'ebifo byajjudde dda. Nze kye ndaba. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. So we need to give thanks to the Lord. Twetaaga okwebaza Katonda. Our main verse. Our main scripture this season of Thanksgiving. Olunyiri lwaffe oba ekyawandiikibwa kyaffe ekikulu mu biro bino ebyokwebaza Katonda ne mu bijaguzo byonna. Is Psalms 126 and verse 3. Zabbuli essuula ya 126 olunyiri lwa 3. The Lord has done great things. Katonda akoze ebikulu for us. Eri ffe. And we are filled with joy. Era tujjudde essanyu. The Lord has done great things. Katonda akoze ebikulu for us. Eri ffe. And we are filled with joy. Era naffe tujjudde essanyu. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. Allow me to divert or make connection and go to the holy table, holy communion table. Nyamba mbeeko kyennuŋŋamya tugende mu kusembera. We couldn't have holy communion next Sunday as the last Sunday of the month. Sunday we couldn't have holy communion next Sunday. Tetujja kubeera nako Sunday because of the big numbers. Olw'abantu abangi. So we pushed our holy communion today. Ne tusembeza okusembera kwaffe kubeewo leero. Miriam was on my case. We must have holy communion. I'm like, okay, yes, ma'am. I obey my bosses. Twateekwa okubeera n'okusembera mwezi guno.
So we want to join together today. Kati twagala okwegattira awamu this Holy Communion eri okusembera kuno as kutukuvu a thanksgiving to God for the 10 years. ng'akabonero ak'okwebaza Katonda olw'emyaka 10. But also giving thanks to God naye ate era okwebaza Katonda for the blood of Jesus. olw'omusaayi gwa Yesu. If it wasn't the blood of Jesus, singa tegwali musaayi gwa Yesu, none of us would be born again, tewali yandirokose to be in church, okubeera mu kkanisa and to be at the Holy Communion table. era n'okubeera ku mmeeza If it ey'okusembera. wasn't just his death, singa tekwali kufa kwe, none of us would have survived tewandibaddewo ku ffe to be born alokolebwa again okubeera omulokole and to know the Lord Jesus Christ. n'okumanya Mukama waffe So I Yesu. want to invite you Njagala kubaaniriza on this holy ku table, mmeeza entukuvu, remembering the finished work of Jesus, jjukira okubonaabona kwa Mukama waffe Yesu and thank